kuliko okugwa mu bintu okwaki kuliko ku mikolo gaggadde ejyanyi emikolo egyayugumiza eggwanga mikolo ki waŋŋamba nti wa pulezidenti Museveni ku famire ye nti gwe n'abaana ba pulezidenti Museveni abawala nti muli muti tuli tuti naye tebammanyi ekintu nga kyekutte ku Diana ngikutte ku Patience kikutte ku ani omulala owokusatu Natasha nti obeera okyambalirawo tebammanyi mbaagala nnyo omanyi okwagala kwa mirundi ebiri mbaagala nnyo ne bo tebammanyi tebamanyi nti ne munsi waliwo gwe bayita Isima Lubega naye nolunanga abantu waliwo n'omulala gwe nabyakola interview yagambye mbu engeri gy'ayagalamu Diana ye teyegoma nakusenkana President Museveni bwe kiri nze nange abaana be mbaagala nnyo abo ne tebammanyi ate sina na mukisa wengenda basanga Natasha enaku zinakola engagements ate kati wuyo alina ne church kati Bishop Mulamba osobola ogenda mu church n'osaba obusiraamu tebunzikiriza ogenda kulaba musumba obusiraamu gwe ki bayita obusiraamu obusiraamu bwa ntondo maama we buga kiki nabadde ngenze kyogamba Isima mu nkola yaffe ey'okusika ettooke ettooke katuliki tolisimayo ndisimayo naye nga sigenze kusaba ndikimayo naye nga sigenze kusaba mbasodokiso dikimayo abakodo nnyo ŋŋendayo naye nga sigenze nti munsabire okumanya nga bw'okima ettooke olaba ne ku Supreme Council wootakkiririzamu olijjawo singa bagamba nti weeriri bwe libaawo ndikima eseekoza kale awo lwaki ogamba muno tokima tooke mu balokole mu basodokisi mu baki ŋŋendayo naye nga sigenze kusaba bwe liba ttooke nga lyakukimayo ŋŋendayo naye nga nze neebalizaako Natasha ye Natasha ye yafunye obwa Bishop mwebazaako era mukulisa era muyozaayoza okugwa mu bintu nze nange nakitegedde eggulu Natasha alina omulenzi mwenkana obuwanvu bali myaka 6 myaka 5 bana ba President Museveni bantu bakulu nange nakikakasiza ggulu myezi ng'esatu omuzukulu we yafumbirwa muwala wo yafunye bwa Bishop lairako bila walai muwala wa Natasha yafumbirwa era omukolo gwali eyo mu kyalo muzukulu muwala wo ne yafunye bwa Bishop abana ba President Museveni bantu bakulu ono jena natero badde nga tukuza birthday za myaka 5 yakuzako yana mu 8 ne yali myaka 5 so kitegeeza omuntu abeera n'abaana emyaka 5 abatamba netwagala okuweereza family eyo ne Natasha kakati Bishop ne mama ku mukolo yabaddeko yandowooza bano abajja abasalasala ebigambo byabakalidde ku matama mama yavuddeyo neyebaza ne Katonda okulabika nti musobozesa okulaba ku kintu kino ng'akyali mulamu ne muzeyi waliwo ate akantu waliwo abaana akatambi ke baleese muzeyi Museveni yali abuuza mubalokole ani abawo obwa Bishop atali kyagudde mu nju akati abatubuuza odeyiniza muwala wonale duniya bwetyo mwebaze Natasha Natasha nkwebaza n'okuyozaayoza lwakuba tommanyi naye nze nkumatira nnyo nkwagala nnyo ate Diana yetomumatira naye mumatira anti kati abo abaana ba pulezidenti omatirira bwereere ne boona obamatira tasobola kuvayo age nti nakulabye omumatira jangu ombuuzeeko njagalabirawo ssebo ne bakamuweereza ogenda nga special envoy yekukimya wano nti oyitibwa ane nosooka kudduka bane tuli ku buzibu kati Natasha nampereza special envoy ate nsooka kudduka bantu wala sikkiriza era bwejja wano emisinde gyenteekako ne bagoba nenteekako Natasha yakuyita Natasha yakutumiza nsooka bwe bakyogera awo nzija
naye Bishop Natasha kati tomutya nti baga nti yakukimye yakutumiza simutyamu n'akamu muwandirangako sina kye nali mwogeredde kibi ani kuyinza okutya n'owulira agamba nti ebaga nti bakimye isima abo n'obuna emiwabo waliwo atakyamanyirwa abakobo yingira bagamba ola asajja abaddugavu abavuga nti jeno yabasinise bakimye isima ne baba mpise bya bulungi kakukola tondeka nnyuma nsibira kalamba bawo ndise budduka ki je nakwagala baga bannanga ate nakoze eki tosobola kubanga akuyitako bya bulungi jeno bw'abanga akuyita bya bulungi alina kukubira simu nze jeno gundi janguuka ebbombo ku Lwokuna ŋŋenda oba jangu embuya sebo nze nafuna omukisa jeno yekka yatampadde ku kitiibwa nze minisita Nankabirwa yaliko minisita wa defense nga nze siva mbuya nga obeera embuya ng'olinga musirikale naawe maama we bana ebitiibwa biwomera embuya maama we abasajja ne bwe beeyagala nze minisita Nankabirwa wampaako ne ku bbaluwa nga evudde mu defense forces UPDF oli muntu wa Nankabirwa nnyo nze Nankabirwa wampaako ne ku mmotoka Nankabirwa ono kanoni omukulisaayi ew'ekiboga Nankabirwa wampaako ne ku mmotoka free of charge ono abadde minisita w'amasannyalaze munnange buli muntu aba n'omukisa abantu bagamba nti Nankabirwa mukodo naye nze Nankabirwa yampaako ku mmotoka ane ne Seninde agaba bamuwaayira ne Seninde yampanga Seninde yampeererako abantu boogera balimba Seninde ye muntu Sewungu naye alimba Sewungu ayinza okusuubiza emitwalo 10 n'azikuwera myezi 6 kati yayiga agaba 10 naye nga zanduulu zanduulu nerye yagabanga ebiri kati ndowooza abaana bwe bamukyomera ennyo ani oyo abadde tatawadde n'ekikumi nze munne nafuna omukisa abaana Seninde bamuwaayira ono yatekawo ebibiina abaana bayiga okukanda capati Seninde bamuwaayira Seninde nze yampeerera nako wabeeranga embuya ssebo ng'ogenda maama nga Nankabirwa yaliyo nga ye minisita wa defense ne kakati gendayo ani minisita wa defense essaawa zino minisita wa defense ye kiryowa kiwano koga wankowakowa dda nnyo bwoti nakola ki ati amanyiddewa musajja muganda buli muganda aba akumanyi kale gendayo ku lwa jeno bwamagye ani jeno yennyini agaduumira jeno muwozi kati amanyiddewa takumanyi tamanyi lwaki atogenda nti bakugamba nti yakutumiza ate oyiwako misinde anti mba mmanyi nti oba ngenda ku nawanze nawanze ate abo abasajja balaba olumu si babi ne bano abababeerako kati jeno yayinza okuba nga si mubi ne bano abamubeerako abamu kati muwozi ebintu ebimu ayinza okuba nga talina nekyamanyi kati kiringa nebyebaŋamba mbu ebya basement simanyi pampa biki situla nti gye nayinza obeera awo n'akola ebyo naye bano olidde naye Mwami Museveni lwaki abaana abano abawala yabatukweka nnyo bati yabayagala bayingisa bino bintu bya politics biridda te anedda abaana abo balaba si bawala bokka abaana b'abantu babeere babo
nze kati kankuwe ekyokulabirako ye nkwadde kyani naawe kenyinyiwo abaana munnange tebaagala mirimu gy'abakitaabwe gw'ojjo kigende kati olaba nti oli munnamawulire abaana bayinza okuba nga tebaagala kigambo munnamawulire nze nkirabye nnyo ojja n'olaba owulidde kati nze jjajjange azaala taata yali muweesi era twamuyitanga jjajja muweesi naye nga muweesi si linnya lya ngabi lwakuba yalinganga muweesi ng'awamba aweesa bwambe mafumu na biki naye teriyo mwana we yatwala buweesi gwakoma ku ye kati taata wange abadde adiringira mafuta mutunzi w'amafuta petrol station biki ne teriyo omwana yegomba genda mu mafuta hulidde mune nze nkuwadde ekyokulabirako kugenda olina abaana bameka basatu tolinayo balala oba okyemama abaana kamera agiraba ekoga oyogedde bewuwe abebbali toboogedde gwono omanya wonoddirayo kati abaana bo gwe gyobabuuze bajja kugasigaagalirako ddala ekigaagalirako ddala obage njagalamu nti sigaagala ddadi kati bano banatasha Diana ne Peshe tebagala byabufuzi tebabyagala senga babiyingira dda era biyinza okuba nga bibawunyikira bubi nga tebaagala na bitunulako nge mazima geni nze nkirabye nnyo Natasha kyavude abeera nga ye alina mu Katonda ddala tagala bino bimunyumya mulimu abataviirayo ddala nga tumanyi mannya gaabwe kati Diana bamanyi Diana bwafaanana nze ne Diana simumanyi Natasha ne Peshe badde batera okuvaava enzo ono yafunye owa bishop gwe mmanyi oyo yabeerawo nnyo ne Peshe simumanyi Diana simumanyi waliwo gwatera otambula ne mu kampeyini yali awera bawalabe bonna bawala nedda mwami Museveni sireeta obuzibu asinga kwagala ono yafunye obwa bishop anti ono ye muwala omukulu naye amwagala nnyo seka batuula ku mmeeza ne bagatte amapeesa oyo mubazadde era mubamuse bumwana gwe gwosinga okwagala amapeesa bana batemutunyiigira Diana temutunyiigira Natasha ayinza okuba yalina ekiraamu bana batemutunyiigira byaffe tuwandowooza zaffe ne luli eri bwe yajja okulayira nga maama mulwadde era yajja na Natasha muno bw'ati kitegeeza Natasha ali kuloozi nnyo era ekiraamu enkola yaffe y'abasajja baganda abo ab'ebbali yabamanyi era kati Natasha yalina ekiraamu kya pulezidenti naye ebyo byaffe banne temutunyigira temutwala eri mu bunyogoga tunyumyamu jasife tulaba Natasha abeera nnyo ne mu kampeyini z'omu waliwo kampeyini zino zaali ez'okutambula mweza covid nga mama tasobola kugenda yagendanga ne Natasha olwo tumulaba mu nte era ali ne Natasha abeerabeera nnyo ne binene byaku Natasha yabyorganizinga bino yasuubiza $1.5 billion bakasuku tujuka jazo with jajja yamu ne jajja Natasha yali wali eringa n'ebibuuzo gwe mu bibuuza so abeera nnyo close owai awo nga tuvuddewo mbadde nkyakulinda ku kyamagye amagye namenyako likodi nze nankabirwa saavanga bombo Jeno Katumba wamala saavanga bombo Katumba naye musajjawo ne lwakuba Katumba oba namukola ki Katumba olwamujja ku magye n'azira essimu yange oba yeekyawa oba bamugamba bugambi omwana muleke Jeno Katumba wamala Jeno Katumba ngagaba obuyambi maama ate obwo buli heve nze buli yidi yampanga ensawo y'omuceere namba kiraatana nga mu kikuubo oba edduuka lyali lirye maama we n'essimu ye nagijja mu mutwe nenjijjamu Jeno Katumba nakulaba nga okola interview era nali ngenda kusala nti mpa ku muceere agaba nno nsawo eyo interview yadda nagikola dda nairako si mpya
ate abaana nga bagizizza anti wano bamulitayalinze yawumuddama wiki ewedde President Museveni yamuwumuzza yawumudde amagye kati abaana ne bagizza yawumudde ne bagira abala 19 bona babawumuzza nakutidde era nadde manyi ngenda kusaba sukaali nti jeno yampadde sukaali agaba kiraga kamba walayi wallahi billahi tallahi oba yabigaba nga akyali mu magye ng'atoola ku byamagye yansindikanga mu kikuubo ng'ogenda mu maduuka waliyo edduuka oba liri oba lya muganda we nga ŋŋenda mu kikuubo nze Jeno Katumba mpako ku sukaali kira 5 emirundi ng'ena kira 5 emirundi ng'ena newuunyiza Jeno Katumba nze jasi simuyinaako mutawaana era nali ngenda kuga nti mpeereza ku sukaali nedda kati bakyabwa ekiti katumusabe busabe Jeno tuli basajja bo interview bagizisa ne saturate nga mayina mubuuza biri byinni ebibuuza bikambo amagi yagayingira ddi kubanga ki yazaalibwa ddi ninaawe abaali bakwepankirako nakukakasizza abo abaali baga nti ne wakayingira amawulire abo baali baana abaana baali bogera be bakayingira interview twagikola emyaka 8 emabega ne Jeno nkutidde era nakukakasizza nina eya Jeno emyaka 8 emabega nina eya Eric Mwine emyaka 7 emabega ng'oli w'amaanyi si wakusaaga bano badde bakuteekako bujja tomanyi abafirika tebaagala yamune kuzaala nduusi naye Jeno Katumba amala oba bakugaana simu yange ne munne yampanga ku sukaali nga ku nnaku enkulu oba yidi oba kulisimansi nga nze mba na sukaali mulamba mujja mu kikuubo naye gavumenti singa alimu abasajja nga Bakatumba nga erimu Abakatumba nga 15 yandibadde yeemalirira Jeno Katumba munne nkusaba bwe mba nakunyiiza nsonyiwa wantaasanga ku sukaali sinzira wano wenyini omuyozaayoze okumalako amagye emyaka 47 yagakungulu Jeno nkuyozaayoza era yali tayalinze emyaka 47 ng'okyali mulamu Jeno nkuyozaayoza emyaka 47 nga tebakuvunaanye ku musango gwonna naddala obukenuzi Jeno nkuyozaayoza emyaka 47 ng'ojje mu birungi byereere Jeno naye munnange wanneerabira wampanga ku sukaali nzireyo mu kikuubo olidde okuma Jeno yalina nga obuvunaanyizibwa ng'olabirawo se gweyisima lubega nti genda mu kikuubo bakuwe sukaali edduuka lyalinga mu kikuubo awo simuwandirangako lwaki aba yakuvaamu bw'ati Jeno nange nze mu myaka ejana mu omusanvu yawonako eSomalia ate eby'eSomalia sooka obireke lwe baamukuba amasasi luno lwajjo olwa muwala we naye ate yawona eSomalia nawona n'olwo olwa muwala we naye endala entalo ziyajjanga awona so twebaza Katonda olwa Jeno oba kabaga kali luddawo oba kawedde simanyi naye nga Jeno musajja wange nembadde simanyi nti akola ki nti agaba obuyambi era aba agaba obuyambi era nze nali ngenda kugamba Kimbo wampa ku sukaali bino bikiro 2 kasawo kalamba kira 5 omanyi amaka ge gye gali bangamba mukono simanyiiyo amaka gali wano mu ttawuni wano Kisaasi gali Kisaasi oyitawo mu Kisaasi n'oyingireyo munda eyo maka malungi nnyo malungi ali kukasozisozi bwati alina wansi kapasi kalamu yamukyalira paka wakaawo era gye twakola interview paka wakaawo alina waliri kabalukoni k'abagenyi amaka ge kalina ya fulo 2 sibine okuduumula agayumba okukoma ebule n'ebwera just fulo 2 bweziti wansi ne waggulu waka wa kitiibwa ng'era Jeno walina okusula Jeno munnange nyamba nalinganga nange enduula nga neeyagala ku kyalo n'abantu bambuuza sukaali nga sebo manyi muleeta ne mugabira abantu omanyi nange mu kugaba siryawo ne mbasimbya layini kiri emu bangambye nti akalulu obululu bubiri buyinza okuddibwamu
si buyinza akalulu ke katooke ewa musajjawo si musajja wange ewa kirooto leka kungezaako kisiraani kirooto kyange kyakubeera mu palamenti bagenda kaddamu akalulu yali ansowole yali ansowole agenda kukikola atya musajja ati buli wamu wageza kuwagaana azirikire ddala tajja kufa bufu afiire ddala awo basazizaamu bagenda kuddamu balonde katooke oyo kaweesa inginiya tiyakola ki tiyawangula ngaera bwe kiri emasaka olugambo lutambula mbwe masaka wagenda kubaamu okuddamu okulonda omane mupye emasaka awo baddemu twagala nammeere atulage ku maanyi ge bakaddemu ate akalimu anaakabaamu ate naaba ne tikiti tikiti bagagiwaani tikiti bagenda giwa Saala Kiyimba nenagamba ompe ku ssimu ya Saala Kiyimba sigirina gimpe naawe sigirina gimpe hajjati gwe gimpe musiramu munnange gimpe gwe gimpe ssebo toyina obeera otanga tona simu ya Saala Kiyimba sigirina oyina eya Bulegeya notaba na ya Saala Kiyimba bambe sigirina Hajjati Boulevard sigirina abantu abetololako essente mu Masaka sigirina omukyalo ombalagavu alinga eryenvu sigirina ayalungiwa omulungi ombalagavu omusiraamu omuganda wedde emirimu abasooka wooteri mu Masaka ate Bulegeya yajjawa Bulegeya yafumba ekintu Bulegeya naye funa wojja Bulegeya ye ssentebe nedda ssebo ye yafumba Bulegeya naye funa wojja katumutwale kyamuliibwa eyo oba Bulegeya nali reasonable Bulegeya ali reasonable Bulegeya yava ku bwa chairman bwokka gaziyaamu ate abamu wanaagaziya abantu abo banyuma nnyo okubeera wano eno ng'alabalaba ku bantu kati ekyo kifo kyalimu atuukirwako nnyo abantu naye omugamba agende mu palamenti eno eyonoona batuuka eno ne beerabira abantu bataddeyo kati yaleka Bulegeya chairman anyumirwa ng'ali awo n'alambula ku bantu babe Kalungu n'agenda ku b'Ennyendo n'agenda ku b'Emukoko n'agenda ku b'Ekalisizo n'agenda ku b'Ekyotera ng'atambula eriya z'Amasaka Bulegeya tukutumidde nnyo naye ali atya chairman Bulegeya Bulegeya nkutumidde nnyo Bulegeya omwagala nnyo mwagala onsinga nkusinga naye Bulegeya simanyi essimu yange tagirina Bulegeya essimu y'omusajja ono nagikuweereza n'eggulu eri 0701 82 73 63 nagikuweereza ne ku WhatsApp ekiro chairman Bulegeya bojja kujja omanye ebya Bulegeya bya mpola mpola nga bya Fred Sebatta okwata mpola mu bannabyabufuzi mu Masaka nga regioni ya Masaka omuntu asinga okugaba obuyambi ye Bulegeya bamuyita gundi naawe leka meeya w'abameeya nedda ssebo leka kwonoona Masaka mu Masaka omuntu asinga okugaba obuyambi Bulegeya mu byafaayo by'abeefuzi b'e Masaka tabeerangako wa palamenti tabeerangako minisita naye y'omu kubasinga okugaba essente ekyo ate mbadde sikimanyi naye mbyogerako bwogezi nze sifunangako ku sente ate kati gwe lwaki omutendereza abaziridde bazigamba omanyi omuntu you credit where necessary omuntu omuwa ebimuli bye abantu babagambye abantu 10 babagambye nti ogundi akola bwa omu tosobola kubeera nga olina mazima Bulegeya nange nkimumanyiiko agaba obuyambi ssentebe kyamaani waffe weeraali mu Bulegeya tutumiddeko nnyo naye Masaka kalulu kagenda bagambye nti nammeere ekisooka tiyawangula ekyo kituufu nammere wa kkooti wa mulamuzi kakati embiranye ey'amaanyi ate egenda kubeera wakati wa Nalubowa ne Saala Kiyimba nga banzise ogenda kubeerako sayidi ki bane nga banzise ogenda beera ku sayidi ki bane nkyabuliddwa ate nammere naye muwalawo kati ogenda kukola otya muwala wange nze muzaala nammere si muwala wa Sepija
Sempija si muganda wa Paulo ono wa wano. Paulo si mukwano gwange. Paulo si atata wa Nalongo Eke. Kati abana mubate mubazaala. Nameogezako mweka. Nedda nyawo. Oli. Nayake Masaka nga mugakundeetera obuzibu. Kati obuzibu bugenda busangawo tosobola kusalawo. Hajjati mwagala. Ne Nalubowa mwagala. Kati kutotuuse kavaamu osirike. Era ngenda kavaamu bannange. Ake Masaka Nalubowa mwagala. Ne Hajjati omwagala. Hajjati mwagala. Naye Hajjati yanyiridde. Hajjati ng'omwana nnyo. Hajjati sala kiyimba. Alabika wo nnyo. Naye omumanyi Hajjati sala kiyimba. N'endala mumanyi. Hajjati sala kiyimba. Si yalinga ng'omukyotala. Omumanyi. Hajjati sala kiyimba. Si yalinga ng'omukyotala. Zino nali simanyi nti na Muganda. Ate omwana enzalo ze Masaka. Anti yafaanana obukyotala. Be bannannyini Hotel Boulevard mu Masaka era basooka okutandika be basooka okuzimba hoteli y'ebbe mu Masaka. Ekintu ekikwatagana ku Masaka oweebuuza ku bo. Naye nga by election essaawa yonna. Oba Nameya n'agibeeramu naye era oyo bw'abaamu era wakwata kyakusatu. Oba kyakuna. Oba kyakuna. Kinaasinziira abameka abana bavuganyiza naye ng'embiranye ey'amaanyi oyinza kubeera wakati wa Nalubowa ne Sala Kiyimba bana akonga mukango byemu nga bukyali salawo lumu oba bonna bagambe nti muli bantu bange kati nze nsazeewo mwezi nsirike era ndowooza nja kusirika gwe bagamba bannange kati ndowooza omulaba oyo gwe bayita Sala Kiyimba. Mulabe. Ono kubaita Hajjati Sala Kiyimba. Bale yatukudde. So Hajjati yenna akuteekamu essente simumanyi naye ekintu okikwasiza maanyi mulabe wano oba Munyarwanda oba muki mulabe wano kale aja tukutumide naye ng'ekiri eyo nammeere mukazi wattu atandise okutuuzayo olukugunyu atandise okutuuzayo olukugunyu anti jjukira kale akalwenge jakagiramu buli yamanya kyaki yamanya abuleki yamanya Museveni yamanya yamanya ngeri jakola ki kati naye ali awo kati azzeeko ki mukazi wattu nkiraba azzeeko ki alinde buli zibina kaluba kalangirire takozesa amaanyi goba minisita nedda ssebo mu byafaayo bya Boulevard ate tamanyi nammeere ne Mwai Museveni yamwogerako nnyo maama wa Sala Kiyimba yayamba nnyo Mwai Museveni ng'ali mu nsiko obadde okimanyi ekyo maama wa Sala Kiyimba yayamba nnyo Mwami Museveni ng'ali mu nsiko mulwanyi tegeeza atwalwa aba historicals anti Nameya ajja kugamba taata wange Mwami Sempija abeereddewo nnyo Mwami Museveni anti nyeyano ye yasinga okuteekamu ssente ate Sempija abeereddewo ki Museveni yamufunyeemu ye yabeera amufunyeemu bwe kiri ene bikataba ebyeyo ebinakkira naye nga emboozi eri e Masaka oba emboozi w'amaduuka e Masaka tewomesa nakabulu ku nsonga zaani ku nsonga za Nammeere nenge gyatiginyamu ki Dr. Besigye kooti leero etudde omuzungu ayongera okufuka bwino nga Dr. Besigye yali agala okutta President Museveni kino yatandika odduluka olukoyo no mu 2023 era yasinkana omuzungu eno e Switzerland n'amusinkana ne Greece mu Athens sajja yalese obutambi nga mulimu ebifaananyi tebirikkirya bulungi naye mulimu ekimu ekiraga nti Dr. Besigye abalayika okubanga yingi naye setumanyi yalese n'amaloboozi akatambi k'amaloboozi kasaawa 10 mwe yabikwata mu nnyumba mwe yabasinkana nnyumba mwe yagitega kamera n'agitega biki awo tuli nze naalisabye Mwami Museveni oba ebyabeesiga bituufu oba si bituufu nze mbadde nsaba basonyiwe Besigye musonyiwe kati bwe byali bituufu taddemu tatalekere bwe yakoma tasobola kuddamu
kuba sibiinaako mutwe n'amagulu. Ate kati bwe nvayo ne mpoleza Besigye bajja gamba era Isima waaligambye ekyo oli abadde mukamaawo. Obadde mukambi ya Besigye kozi? Besigye akuyinza ebyobufuzi? Ebyobufuzi obiyingira mu lifoomu agenda obiyingira ddi? Mu lifoomu agenda. Mugira? So kati bw'owulira nga bakutte Dr. Besigye mu bintu byetu oba osaba Pulezidenti amusonyiwe. Kuba kati ne bwe naavaayo mpolereze Besigye abantu bajaga ate yaaligambye atya. Isima Besigye abadde mukamaawe. Enkimu esala ogw'ekibira. Kati nze nsaba busabi oba mukama wange emisango yagizza oba teyagizza asonyiibwe. Osonyiwa Pulezidenti asonyiwa naga musonyi agende n'omuleka bulesi kati Besigye akyasobola kukola ki? Ate ogambye kyalimu 2 mmeka? 223. Tekiba kyawala. Omwezi mu mwaka gwe yakikodamu era gwe bamukwatira mu kwakati eruzira yawezezaayo emyaka 2. Nenze mbadde nsaba asonyiwe. Ajjukiremu ebyabwe eby'omunsi. N'omukwano gwe baalina. Kwa Mwami Museveni Besigye ne biba bituufu si yasoose okwesimbamu okutta. Mwami Museveni naye asimatuse okuttibwa emirundi giringanga 2. Waliwo baali bamuttira Ekireka. Waliwo baali bamuttira Embaale. Nedda Embaale era gwali oba ku Amini. Waliwo yali agenda okufaana eggalanga. N'aganze kaninye eno. Hulidde nebwatuka. Waliwo yali agenda okufaana bya gundi bya Imaana ow'e Rwanda. Kati Mwami Museveni bw'aba Katonda akwagala bw'atyo naawe yagala Besigye amuddiremu nga Kabaka yaddiramu abo. Kuba Besigye si yakwegezaamu okutta. Waliwo n'olaba batugamba nti Mwami Museveni oba yali ayita ku ttaka n'agwako mwambusi oba yabakonyi. Naye kyosaba nga kiriko ekizito. Kuba Mwami Museveni awonye okuttibwa kwa mirundi ne lubakuba Lutamaguzi. Batugamba batamwa Lutamaguzi nga Mwami Museveni ali mu kigango ali mu kibanyi waggulu. Ne batta Lutamaguzi n'abaana be naye nga Mwami Museveni alaba batta abantu ali mu kibanyi waggulu. Kati Mwami Museveni abakwogezezaamu okutta bangi ate n'obasimatuka kirungi n'emirundi gy'owonye bunyene. Amini wamusimatuka, Obote n'omusimatuka, ne gundi yali amukimye baali bamuyita yali w'amaanyi nnyo y'Obote oba baali bamuyita Kato naye yali gundi. Era Mwami Museveni kasa yalaba nga gundi afudde naga ngenda kuwangula oba baali bamuyita Kitooke oba gundi yalina muvuzi wa nnyonyi. Yali w'amagezi manyi nga Mwami Museveni gwasinga n'okutya. Abo najja nga abibuuka. Najja nga abibuuka. Naye Isima tugeze ng'oli waka ewuwo mukyala wo n'akutega akatwa mu mmere n'okalya oba n'okalaba nga tonnakalya oba n'okala naye n'okasimatuka okola otya? Omusonyiwa osigala onyumya naye emboozi oba mwawukalira awo? Anti bwe tuliba mu Kabuli eyo mu ntaana buli muntu abaako kimu Mukama Katonda ansonyiwa. Malayika zigenda kubuuza ogamba Mukama Katonda akusonyiwe gwe wasonyiwa bameka?
ekyo kibuzo kiri mu ntaana buli muntu gwe wasonyiwa bameka oli mukulaajanira wano mukama katonda akusonyiwe gwe wasonyiwa bameka kati mu mbeera bweti fayiro eno ya Dr. Besigye emalidde abantu okubuwaŋŋanguse dokita mwenyini nanyini fayiro aliuza takyajja mu kooti takyajja mu kooti sijja kwogera nnyo kuba bwe nayogera ennyo omuntu ajja gamba ate waliyogedde kyoli mukamaawo ate n'omusango munene nnyo ogwo era abantu bategedde okugwa bulijjo babudweni oli moolo nedda siri moolo nze omuntu nga yali abaddeko mukama wange asigala mukama wange siri moolo Besigye yali mukama wange era akyasigala nga mukama wange paka Mungu lwali mujjulula toliva ku kigambo kye Besigye amanyi n'okumanya face ku face Besigye amanyi face ku face era Besigye abadde ambuuza Isima anyiigira ki Isima nga simulaba musitoko nga toliimu oli wawanika nanti engatto oba mu kiseera wali wawanika sitoko ng'okifuddemu naye nga Besigye ambuuza kati sobola kuva mu mukama wange ge mazima so katomali lwali tajja mu kooti oba atya kumuwozesa naye alina ebibye ng'omuntu ate omuzungu buli wabeera agenda okuwoza ye lwatajja lwakuba n'omulamuzi ate yamumma okuwulirizibwa okulungi bannamateeka byonna basibe awala omusango baguddukamu Besigye baitha bali mu kooti yonna etalinayo bannamateeka ate n'ekirala nze omulamuzi oyo anyiiza Kabila yemu ne Besigye baguma baba basamya baguma abamu ababeera beno mu Eastern naye ddala nsoose nakiwulira ku ggwe baguma baba bakiga maybe ndowooza n'abasamya balituma nze ndimanya ate mu bakiga nze mbamanyi mu bakiga baguma abakiga baagala mbabazi ne baguma n'ekyomuhendo ayine so mukiga munne ati bino ndowooza tebibaamu ggwanga ate etteeka litya bagoberera mateeka ewaani naye omusajja akalubidde mu musango gwa Besigye musajja bamuwegaidde ave musango omusajja agulemera malinga agwinamu interest olw'eryawe lyetya alinga bagufunamu ki naye ekikyokakyoka kiba kiraga ntogenda kuwa mazima namwenkanya kubanga olwedde gwoba ogenda osalira atajja bikkiriza yekusabadde okuveemu n'olema bwekiri ate kusaitiza eno obeera wa gavumenti gavumenti oba kunenya tekunenya yemanyi so yeyembeera mune gye tulimu bunaku omuzungu obujulizi bwaita bwongera kweyaliikiriza bantu Besigye ayolekeddewa abantu bagamba Besigye alekedde akalabula anti nze wensabira mu Museveni asonyiwe naawe olaba nga akalaba komwolekedde singa bigendanga bwe biti bwebi naye kyogamba byonna byonna bibaddewo tewali muntu ayinza kwogera na Mwami Museveni basobola naye maama simanyi lwaki kino kikalubye nnyo kati waliwo bannabyabufuzi edda abajejenderangaawo wetubadde mu kalulu awo abamegaago temusobola kujjako Mwami Museveni ogere bwogezi naye akuyinza obawe buwi mbuuza nga ani yali ayogeddeko naye n'amuwangula abo baali basiru bagwagwa Bobi Wine yatufera yatulimba bwagenda mu kalulu mbu tubimukwase dededede Museveni mwogere bwogezi naye empale yawo bano bansereko nga bagamba mukoleyo gurupu erimu abakadde b'ekkanisa n'abaki ne ba senior politicians bumusinkane naye nga ne mu iPod yajja abazalawo bwe kiri olumu tabeera namu kati Mwami Museveni yogera naye ku nsonga ya Besigye oyinza okufuna okusaasirwa awo omuntu ayinza okumatiza Mwami Museveni ono yafunye obwa bishop Natasha
atabimanyi ebyobufuzi ezo bayita bigobeya anti muyinza omwegayirira n'abatwala n'abakakkanya naye kakati wano tewali munaddiini atavunamira mwami Museveni oba mufuti oba bishop wanzikiriza ki oba mukuba pasita abasinga obunene bonna bali wansi ku ttaka bavunama kati abasobola okuba ku kibuugera abo tebalina era batuuka waliyo nalaba yatuuka ali eri bamugambye genda oyogere ku nsonga ez'eggwanga yatuuka ali Mzee Museveni watuwa hijja ntono tusaba otwongeremu ku hijja omulala yasaba ngatto waliwo yasaba ne mmotoka ono owawano simanyi wano waayise kakati mukama wange watuyise neyazisa kabodaboda okujja wano netaga akamotoka ku bintu ebizibu ebiruma bannansi bannayuganda ng'osaba emmotoka mwami Museveni emmotoka era agabugambe yiyo omuwe so awe tuli mwanange mbeera yakusoberwa sola no kwenyini naye tetumanyi gyekikkira Besigye oledi n'obulabba obuliwo ennaku zino bututiisizaamu obadde okimanyi nti nno akalabba kaali kasembwa wanene okuwulirwako ng'ojja okukalira akalutamaguzi yalutamaguzi ali ani Sebirumbi ng'ojjeko akasebirumbi twaddamu okuwulira akalabba ak'abajaasi ozaire ba 28 twazzeemu okulaba akalabba okuva mu gwokuna omwaka guno okutuuka olwaleero wakafunika obulabba obusukka mu 5 just myezi bwezi basalira okero ono yatigumbula abaana ne basalira bano abatta Susan Magala ne basalira bano abatta ababodaboda Najirinya Najirinya kwali ne basalira no Najirinya taliiko kuliko abatta Susan Magala ne Najirinya bagoba ngamba mu space n'emyezi ogwanagirya teguliiko kuliko abatta Susan Magala kuliko ababuuka ababisanga obutayimu abatanga bayangamulo bodaboda kuliko ono yatta Lwomwa jjajja w'ekika ky'endiga tabula ne munne ne Lujja kuliko n'eyo omusajja bayita Okero tera bulungi obulabba wa mirundi egi mu myezi 4 kakati awo nno nga Dr. Besigye ali mu kkomera okweralikira kuba kujja kukukula gamba wayi yawakeera ku makya omulamuzi n'akatutema nti Dr. Besigye agenda awanikibwe naye mwami Museveni ezo akikkiriza no kibaawo akikkiriza ate obaaganye musonyiwa nti Besigye agenda awanikibwe nga yalwana naye yakikkiriza dda ndabanga ekintu ekyetaaga ekibeera ekizibu eri mwami Museveni akifeesinga ati ekyo bwasinkana Besigye kwahira anti era senga yali wa kumusonyiwa yali badde agankusonyiye you never do it again nti kyamusibyeko kimala kale kakati ebyo mu spirit yeewo oba mu mwoyo gwe gumu bannabyabufuzi bafubutuka eggwanga buli lunaku olukya kati mu katambi k'oyo omwami ke yaleese mulimu omuntu gw'ayita Wakayima yaani Joel Wakayima yaani ate tumumanyi kati sawa ne banatera okumutuleetera nange muwulira nnyo ne simumanyi oyo omuzungu yamwogera bwe basinkana Besigye zinadde manyi nti oba Wakayima ono oli Wakayima Joel kakitegeeza saawa na Wakayima naye aleetebwa oba anoonyezebwa olaba fayiro bweyinza okuzingiramu abantu abala bonna buli amanyi ku Besigye buli yakubiddeko ku Dr. Besigye essimu buli yabaddeko ku Rose ne Besigye olaba olugenderamu naawe nezo dugenderamu kuba nali mukubidde ku masimu naye nekikuyoola naye byange byadda nga birudde baba baagala kunsibira bwereere ate olujaga batandika jjo ne lutuukirizibwa leero era lumala emyaka abamu notutuukiriza tebalutuukiriza abasikayo balutuukiriza so saawa yonna yisima wesabire banayakugata ku fayiro eyo baba mpaayidde nze byobufuzi ebyange bya mumwa kwenkoma sigenda mu nsiko sigenda mu luguudo kwekalakaasa nze byobufuzi ebyange ndi wa kigambo seeyiwa ku nguudo
sigenda mu nsiko. Nabaddeko esa kunyumiriza. Nabaddeko jo ne Honorable Aida Nabayiga ow'Ekalangala ne mwannyinaze gavana wa disitulikiti eyo ssentebe wa disitulikiti Lunkuse ab'Ekalangala eyo. Nabayiga ensi tekkoowe. Naagikolera ki? Nga wamize ppini. Ate kati nandikoze eki? Nandikoze eki? Ate bali nali nata nabo mukago ki? Fe tuli bannamagye. Gavumenti ewangu gye tubeera nayo mu buyinza. Tetusiba busungu. Naye nga gavana akutumiddeko jjo gavana mwannyinaze yampaddeyo nno yanjokizaayo n'okunjokyayaawo lwakuba maama we yampisizza ezinzijalo nakontuusa leero. Etegeeza yakuwadde mutwalo. Naye namulese kubanga mwannyinaze ate saaze musabye ngambye mwannyinaze wakuwa ekiwonyo. Mwannyinaze gavana wa Kalangala Kyala Lunkuse Kyalidira Ngonge kutumiddeko nnyo mukulike mwatuwasize n'ekitiibwa tuyabadde ku mukolo eyo twabadde ku mukolo twadde ku mukolo mukulike eyo eyo nnyo ddala wa musajja waffe Medi Kayondo nabyafuza omuteeketeeke. Medi Kayondo ng'alimba. Medi Kayondo mukwano gwe ne ng'olimba ng'osuubiza empewo. Medi Kayondo isima kankuteereko. Nenga Medi Kayondo musajja ali kwalaali. Medi Kayondo oli alimba. Nze yakansuubiza okunteerako oba emirundi 14. Nedda ssebo. Medi Kayondo olimba. Abadde mu kwanjula kwe. Yabadde ayanjula. Ate wampise ssebo. Abadde mu kwanjula kwe. Abadde yeyo mumaya munda eyo. Medi Kayondo tewampise ssebo. Era kati kyemmanyi essaawa zino kati ali ne mukyala we kubanga bino twabikozeeko lumu. So tukutumiddeko nnyo bwana Medi Kayondo mu mbeera efaanaganako bwetaaga Matama e Masaka. Omuliza abadde mulwadde. Kiki ekimuluma meeya? Nze namukubirako nanga nze mu Kampala kunzijanjaba saamubuuza bulwadde naye ng'abadde mulwadde. Tukutumidde meeya Katonda akusaasire. Bambi. Waliwo mpozi bane kyembadde njagala. Waliwo ababadde bamanyira Irene Namatovu. Irene Namatovu buli lugoye lwe yayambadde ffe twalumukkiriza ffe balamu be. Ate obwedde asooka lulaga lutaaya. Irene Namatovu yayambalidde lutaaya. Mwabawoza yayambadde bubi biki mugende mwambaze owammwe ayambale bulungi. Ffe byonna Irene Namatovu yayambadde byabadde byaffe. Babadde boogera ku nyambala yayambadde bubi. Bantu kumanyiira. Abantu baffe nabo bayiza okumanyiira. Ebyo ebiteeteeyi bya Irene Namatovu byabadde bya miliyoni 7.5. Gwe tosobola nagula kiteeteeyi kya miliyoni namba oli kwa Irene Namatovu. Fa Irene Namatovu akoze lihaso eyo ffe balamu be ffe tubadde tumusima nti eki kyetusiimye. Ulidde ne muna abaana bamumanyidde Irene Namatovu yayambadde engoye neziraga busuti neziraga biki ate wa ffe engoye abadde twagala mwaba abadde baagala mugende mwambaze abammwe. Waleka naawe omuntu olina okwambala nga bw'ayagala. Nedda ssebo wulidde engoye zonna yazambadde nga bwe zeetaagisa. Irene Namatovu takunamangako. Mulamu tannaba naawe leka ate mukuza bw'otyo. 35. Wulidde Irene Namatovu akyali muto. Wulidde Kusaasira aweze 7 6 35. Wulidde abakazi bonna tekulya kanso myaka 45. Nedda sseba Irene Namatovu akyali muto. Irene Namatovu yakeera endongo. Yayingira endongo myaka 13. Wulidde abo bakazi abali mu Eagles nedda
oyo nsanvu nkaaga Stacey ya nsanvu ne baneffe Irene Namatovu bye yayambadde tubyagala nnyo era akyabyambala mwoba yabambalidde bubi mugende mwambaze bannyammwe aba sisita wange mulamu waffe bye yayambadde nze aba sisita wange bye yayambadde byebyo gwoba kyakulumye genda oyambaze nnyoko wulidde kimanya jano kinyirira okamala olidde ne mutuggyeko akamanyiiro olidde ffe tubadde tukola lihaso enkya neggulu era ffe twabadde tumuge yambala kino gwawulira nga ebya Irene Namatovu byakulumye genda oyambaze nnyoko tetwagala tumanyiira pozi n'olutalo olulala lwenjagala tusaba aba BTFM panne yonna alongo kitone agobebwe ku leediyo nedda bamuwako pulogulaamu ali ku BTFM pulizenta baagimwakola ne mukunja tosobola kubeera ku leediyo ng'oba ova ku leediyo n'olumba abantu olaba kyeyakoze Namulindwa n'osooza muwala muno era Namulindwa tuli mabega ogenda omusibe oyo omukazi bwe yakula akabina n'alowooza nti oba wa kitalo nnyo n'omutwe gwa Nalongo Kitone tegukola bulungi ate yeefudde owakabi Nalongo Kitone si gwe osinga okutegeera ate nze n'abantu abo ab'obubina obunene sibaagalirako ddala bo bamalamu amagezi saagala bubina bunene obwo wulidde kanziza n'emmeeme ni yazaki talina bye yeesobola naawe oyo omukazi kumanyiira afuluma bajja tusaba aba BTFM pulizenta tabanga bwatyo gome kyeyakoze gundi malaya musege buli kikyamu kyonna nakyo kyeyakoze gundi yamututte ne mu kkooti ne Flavia yamututte mu kkooti oyo omukazi anywa nnyo enjaga ku myaka gye nekyatategeera bulungi ateekwa okuba nga zola gundi tamuusulangako ku gundi Uganda nyaffe agamba ali mwefudisi namala mwefudisi emyaka 25 salaba ku Nalongo Kitone era nensirika busizi nga byogera sibitegeera abyesooka bwesosi nali mwefudisi nali w'amaanyi naye nga saamulabako era nagamba gundi onzise omukazi byogera tebiri sigimanyi omanyi sikyawuliza zi leediyo nabivaako ne ogwo buli ku makya abeera from Monday to Friday bagenda nakugobera buwereere ng'oleeta Nalongo Kitone owa P2B ne tuli mabega wa Flavia Namulindwa oyo omulalu mutwale mu kkooti nze saagala na mabina gandabikira bubi ganziza emmeeme tegayonjeka omuntu w'amabina saagala mabina saagala mabina Bushamimu Dr. Nambasa gundi Nalunkuuma kansala Zaitoni Nalunkuuma obwana bwe butyo bantu bente netedi ku nsi ya Mukama omuntu olubuto olunene n'agabina tebatera kubanga bategeera ng'ojja kigenderere nkubuulira omuntu ng'olina olubuto olunene bwe luti n'agabina kobeere musajja kobeere mukazi nunze nkubuulira omuntu olubuto olunene n'agabina tebatera kubanga bategeera ng'ojja kikoleko risaaki omuntu anyuma kabuto nga kano naawe ekibuto kikoma bwe kiti n'agagabina bwe gati wonna tebategeera nze nkikubuulira
agamba ati Honorable Zahara Mara Lirika ko nyina kuzomulaba mu kakiiko ka akakiiko ka Kosase atula mu Kosase Park laba mu park naye kutubiddeko nnyo Honorable Zahara Mara Lirika akazi mujjuvu nnyo Honorable ndudde n'omunyoonyako omunzijukiza ndudde n'omunyoonyako esimu yeebaako Honorable nkunoonya Zahara Mara Lirika paka w'abantu b'Emakindi esiimi Honorable twogeremu ebigambo byemu naye anyirira kati Parliament yasi yamusanga ng'olede munyirivu kati tukumide Honorable Zahara Mara tutumiddeko nnyo mukwano gwange Honorable Amaniyo Sheila Dwaville okuva emukono Manuel Parliament emirimu naawe nkulengera mu kakiiko bitanzo wangambye Amaniyo bali naye mu Kivulu ewa ekyayirini Namato mwanyumizaamu namutidde nga tamanyi ate nga namulinaanye Honorable ate abone mfuzi omutukira Honorable nze gundi ntya nnyo okweyanjula njagala nnyo omuntu nga yanyanjula ng'akumanyi oba gw'onnyanjule nga gwe b'omumanyi neddaka nekikikola naye nga tukutumire Honorable Amaniyo Sheila Dwaville ate nga ye treasurer wakati w'ekibiina ekigatta ababaka Parliament abakyala kyawuwopa Parliament awo anjasembera meya ffe mukono Meya Robert Kabanda asuubira nti oli bulungi ndudde okuwuliza n'okukulaba ne yuba gy'oli naye Kabanda naye weekweka nnyo n'osirika kati golowooza bw'onoosirika ffe tunaabirawo tutya abalwanyi bo bw'onoosirika ennyonyi zinagenda zitya Gaza bwe kiri ennyonyi ziba zina okusituka bwe kiri ziba zina okutikibwa emundu ebikompola ebintu byonna nesijjula neryoka esitula naye kansitiraika emirimu gya disitulikiti giba gimingi gya munisipal naye nga tukutumidde kansubire nti oli bulungi nibona bokakalabirabe temeya tukutumiddeko nnyo omukyala babiri ebiri n'alabo naye mukola emirimu awo mu lukiiko olwa mukono municipal kanso obanga meya yawo Dr. Senyobe bivoganiki naye mutumidde ali awo ku Beaver House Emengo lwena alinamu okusomesa okw'enjawulo olinamu endwadde olina zi UTI endwadde ezisumbuwa nezikulumisa n'ofuna obulumi obw'amaanyi enseke nezikunyola n'ofuna obulumi ogenda kufuuyisa n'onyolebwa nnyo mu basajja nakyo gyekiri ne mu bakyala ofuka omusulo gwa kyenvu kibiteebwe bityo genda ku Beaver Organic bakufumbire oba bakutabulire eddagala okuba nga owona bulungi ddala kyonooba okikoze nze ojja kujja kutwebaza bwebaza naye nga ye dokita abeerawo omukubire ku namba zisimu ziraawo osooka omunyonyole bwotya bwowulira yenyini ajja kusinza kugamba nedda sinzanga kukyendabye jangu ofuna eddagala bwediti oba jangu okole kino nakino ojja kusobola okuwona wena bwena pozi aba Howard Infant and Nursery School Luweero banetuwandiika abayizi ffe twakeereddewo ab'omwaka ogujja tubeetaaga twaga tumanye abaana tunaabeera n'abameka tunaaliisa bameka ffe twatandikiddewo okuwandiika omwana omwagala mwaka gujja jangu kwa Howard Nursery and Primary School Luweero tuwe tuli nnyo omumbejja director Catherine Nambakire abaawo 24 hours bane tubeetaaga abalala temwerabira Chief Adware tusangibwa Kasubi na Nansana oyagala kuzimba oyagala mitayimbwa buli ekizimbisibwa oyagala wheelbarrow oyagala pavers oyagala musenyu oyagala blocks kiki kyoyagala oyagala kuzimbira oli bweru oyagala tukuzimbira ennyumba tugikuwe tuli Kasubi ku Chief Adware olidde gwe jangu tugulewo n'akawunti gwe noziteeka ku Chief Adware gwe bwomwana ogabane mu nsindikire tuleera y'omusenyu mu nsindikire tuleera y'emitayimbwa mu nsindikire kino n'olwekyo mwenna tubalinze mu Chief Adware enansana
ne Kasubi mukama waffe abaawo Chief Adweya naye lwakuba Chief ennaku zino mbuusa emyala naawe buli lwenkuba essimu ogikola bize buli lwenkola essimu ogikola bize ye maama bize since when ate Chief amala galabika naye tasangikayo Chief mune nkwataako ne buli lwenkuba essimu bize buli lwenkola essimu bize buli lwenkola essimu bize Chief nkwataako genda ku message asajja abo tebagala bakubira nga bakosa WhatsApp okusinga kati njakikola kale tetugenda kubanga tusookawo wano mugeeze program yetu giwonsikano mwongere okusubscribinga n'okulayikinga n'okomentinga embozi zaffe zino zonna tubaweereza mweraba